إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبرغان ببتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. تكم يونتين ومسلم قوفه سلسلة دروس حول الجنة والنار emisomo ejetolera kujjana ya Allah subhanahu wa ta'ala n'omuliro gwe tewera birantu watandika n'omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala era nga omusomo gwaffe gukyasembyeyo lecture namba 27 twalaba obungi bwabagenda okuyingira oba okubeera muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero biiznihi tabaraka wa ta'ala njagala tulabe lecture eya namba 28 ng'omutwe gwayo gugamba nti assirru fi kathrati ahli nnaari, assirru fi kathrati ahli nnaari, ekyama oba ensonga egenda okuviirako okubeera nti abantu b'omuliro oba ababeera mu muliro bangi. Kyama ky'ekikusike ekiri mu nsonga eyo. Barakallahu fikum. Lwaki kiri bwe kityo? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nga tetunaba buluganda barakallahu fikum, njagala okutwala omukisa guno okubajjukiza projekti yaffe ey'ebitabo byaffe biiznihi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tuongeremu amaanyi inshallah ta'ala, tuongeremu amaanyi biiznillahi ta'ala. Ikigambo kitambula. Barakallahu fikum. Tuongeremu amaanyi. Jukira nti kyoteekayo oba ogulajjana ya Allah subhanahu wa ta'ala, oba ogulajjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum. Ate kino kyoteekayo mwana wattu kyekigenda okusigala nga kiyingira mu fayiro zo oba mu fayiro yo oluvannyuma lw'okuvaawo okwo empeera osigala ozifuna mwana wattu. Wasaasaanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, walwanira eddiini ya Allah azza wa jalla, wasaasaanya irimu. Okiwulidde? Ne bw'obeera nga weenyigiddemu naawe wennyini, ate fuba okulaba nti n'omulala omukubiriza, fuba okulaba nti n'omulala omwagazisa, omutegeeza biiznillahi ta'ala. Naye yennyini bw'anaabeera nga yeenyigiddemu, mwana wattu nga gw'ensonga emutegeezezza ekirungi ekifaanaganako bwe kityo, ogenda kumufunako empeera oba ogenda kufuna empeera ez'enkanankana ezize, wadde ng'ezize tezigenda kendeeramu. Wa barakallahu fikum. Naam. Assirru fi kathrati ahli nnaari, ekyama ekiri mu kubeera nti abantu b'omuliro bagenda kubeera bangi oba ab'omuliro bagenda kubeera bangi. Wa barakallahu fikum. Naam. ليس السبب في كثرة أهل النار هو عدم بلوغ الحق إلى البشر على اختلاف أزمانهم وأمكنتهم. ensonga lwaki abantu b'omuliro bangi oba bagenda kubeera bangi nnyo teri nti olw'okubanga obubaka tebwatuuka eri bantu, nti oba amazima tegaatuuka eri bantu okusinziira ku bifo byabwe ne ebiseera byabwe eby'enjawulo. فإن الله سبحانه وتعالى مزما الله ويشتيبوا لا يؤاخذ العباد تجند كفنانا وبتفنانا بدو تبونيرeza بدو إذا لم تبلغهم دعوته okuwoola kwe okubeera nga tekwabatuukako.
obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubavunaana nga bwe yagamba obwekitiibwa Allah azza wa jalla nti wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Mwana wattu tetubonereza abantu bonna oba tetubonereza kibinja hatta nab'atha rasulan paka nga tubatumidde omubaka. Okiwulidde najja n'abatuusaako amazima kati oluvannyuma ababeera baganyi okugoberera amazima ago ne babeera nga be babonerezebwa, abakkiriza ne bagagoberera ne baba nga bawonye ebibonerezo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo aya eri mu suratul Isra aya namba 15. Walidhalik n'olwekyo nno oba n'olw'ensonga eyo fa inna Allaha arsala fi kulli ummatin nadhira. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatuma buli kibinja kyonna oba muli umma yonna yatumamu omutiisa nga bwagamba Allah tabaraka wa ta'ala mu suratu Fatir aya ya namba 24 nti wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tewaliwo kibinja, tewaliwo umma, tewaliwo mulembe gonna okujjako ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagusindikamu omutiisa, yagutumamu ababaka omulembe ogwo ne babeera nga bategeeza baddu biki Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, biki byatayagala. Wa barakallahu fikum. Ababakkiriza mubo ne bakkiriza ne batambulira ku mazima ago ge babajjidde nago ne baba nga bawonye ebibonerezo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bagenda mu kwesiima kwe nga naye yejjana, so nga ate abawaganyala ne baba nga boolekedde oba ebibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala bibateebeddemu, bali mu tageti y'ebibonerezo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna sababa waraa dhalik, wabula ensonga eri emabega w'ekyo yaudu ila qillati alladhina istajabu lirrusuli, edda ku batono abayanukula ababaka oba abakkiriza ababaka ba Allah tabaraka wa ta'ala, wa kathrati alladhina kafaru bihim, n'abangi oba n'obungi bwabo ababawakanya ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kathirun min alladhina istajabu lam yakun imanuhum khalisan naqiyan. Ate bangi mwana wattu mubayanukula ne bagamba nti bakkiriza ate ogenda okubeetegereza nga imaani zaabwe oba obukkiriza bwabwe nga tebwali ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga tebakkiriza ku lwa Allah azza wa jalla, wabula ng'oluusi baalinanga ebigendererwa ebirala. Waqad ta'arrada Ibn Rajab fi kitabihi at-takhwif min an-nar, omumanyi waffe ayitibwa Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, mu kitabo kye kiyitibwa at-takhwif min an-nari, okutiisa omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala, yalaga oba yaleeta ila as-sababi fi qillati ahli al-janna, yakoona ku nsonga egenda okuviirako okubeera nti abantu b'omujjana babeera batono, wa kathrati ahli an-nari, ate n'obungi bw'abantu abagenda okuyingira omuliro. Faqaala, n'agamba rahimahullahu ta'ala nti fa hadhihi al-ahadith ezo zonna ez'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahadithi zategeeza zi ahadithi zetwalaba oba bwe bujulizi bwe twalaba mu lekcha yaffe eyaggwa eya namba 27 nga tulaga obungi bw'abagenda okubeera mu muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahadithi ezo zonna Sheikh azogerako ng'agamba, Sheikh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala azogerako ng'agamba nti kugamba wama fi ma'naha, n'endala eziri mu makulu ago oba agatambulira mu mbeera efaanaganako bwetyo, tadullu ala anna akthara bani adama min ahli an-nar, ziraga nti bangi oba abasinga obungi mu baana Adamu bagenda muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala, bagenda kuyingira muliro. Watadullu aidan, era ne ziraga mu ngeri yemu, anna atba'a ar-rusul, nti mazima abagoberera ababaka oba abagoberezi b'ababaka qalilun binnisba ila ghayrihim, mwana wattu batono nnyo, babeera batono bw'okompeyalinga n'abalala abawaganyala ne bagaana okugoberera ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghayra atba'i ar-rusul kulluhum fi an-nari, abatagoberera ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala bonna bagenda muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala, illa man tablughuhu ad-da'wa, okujjako abo okoola kwe batatuuka kugamba nga tekwabatuukako, aw lam yatamakkan min fahmiha ala ma jaa fihi min al-ikhtilaf, obanga kale kwabatuukako ebigambo ne babeera nga tebabitegedde bulungi okusinziira ku njawukana ez'enjawulo. Walmuntasibuna ila atba'i ar-rusul, ne bano abagamba nti ate bagoberera oba
abali mu group oba abali mu saako y'okugoberera ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala kathirun mwana tubanji nnyo minhum man tamassaka bidinin mansuh mulimu abayinywereza ate ku ddiini oba ku nkola ebeera yasiimulwawo wa kitabin mubaddal abalala ne babeera nga babinywereza ate ku kitabo oluusi nga kyakyusibwa okiwulidde wahum aidan min ahli nnaari abo bonna ngeri yemu era bagenda kubeera muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'owekitiibwa Allah azza wa jalla bwe yatugamba nti waman yakfur bihi min al ahzabi fannaaru maw'iduh buli yenna akaafuwalira Qur'ani ey'ekitiibwa okiwulidde min al ahzabi mu bibinja bingi ebyo ebifaanaganako bwe bityo fannaaru maw'iduh omuliro bwe buddo bwe omuliro yendagaano ye okiwulidde suratu Hud 17 agamba nti wa amma almuntasibuna ila alkitabi almuhakkam wash-shari'a almuayyida wabula bano kugamba ababeera ku kitabo okiwulidde ekya Qur'ani ekitiibwa ne sharia ewajjaha eraga kugamba nti wano yita wano toyitawo wano kola bwoti wa dinil haqq ne dini ey'amazima okiwulidde ey'obusiraamu fakathiru minhum min ahli nnaari aidan ate osanga ng'abalala bangi oba abamu kugamba nga bangi era mubo ate nga bamuliro era mu ngeri y'emu wahum almunafiqun alladhina hum fi ddarki alasfali min annaari nga be bannanfuusi abagenda okubeera mu ddaala erya wansi ddala mu muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala wa amma almuntasibuna ilayhi zahiran wa batina ate bano abagamba nti bakkiriza ekitabo kya Allah tabaraka ta'ala sharia bagirimu bali ku ddiini entuufu wakiwulidde fakathirun minhum ate osanga ng'era mu ngeri y'emu bangi mubo futinu bishubuhat nga bakemebwa okiwulidde bulungi ne shubuhat ebyo ebibuzaabuza wahum ahlul bid'i wadhalal abo bosanga kugamba abebbinkira mu bid'i ebintu by'okuzuula n'ebintu by'obubuze okiwulidde tebaga kusoma ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bwa kugisoma ne babeera mu bintu eby'okuvuluga obuvuluza eddiini ya Allah azza wa jalla naye nga tebagamba nti bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala bakkiriza omubaka sallallahu alaihi wasallam bakkiriza kugamba basiraamu okiwulidde naye ate n'obasanga nga bali mu shubuhaati ezitagambika mu bintu ebibuzaabuze bitagambika bye bawangaaliramu okiwulidde bye batambuliramu okiwulidde obasanga nga bazuuzi mu ddiini ya Allah azza wa jalla obubuze bwe batambulirako waqad waradat al ahadithu ala anna hadhihi al umma mwanatu waliwo hadithi nyingi eziraga nti mazima umma eno sataftariqu ala bid'in wa sab'ina firqa ejja kwekutulamu ebibinja nsanvumu kulluha fi nnaari illa firqa wahida byonna nga bya muliro okujjako ekibinja kimu kyokka wa kathirun minha aidan futina bishahawat ate osanga nga bangi nnyo era mu bantu abagamba nti basiraamu era mu bantu abagamba nti batambulira ku kitabo kya Allah sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate osanga bangi nnyo mwana wattu nga futina bishahawati almuharrama almutawa'ida alaiha binnar osanga bangi nga mwana wattu era bakemebwa oba bawugulwa ne ashahawat ebyobwagazi okiwulidde ebyokunyumirwa ate nga almuharrama okiwulidde bulungi nga kwegamba byaziyizibwa nga biri haramu nga byalaganyisibwako omuliro gw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byalaganyisibwako omuliro gwa Allah azza wa jalla wa in lam yaktadi dhalika alkhulud fiha newankubadde ng'oluusi ekyo tekireeta kwegamba nga abamu tebagenda kugubeeramu omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala bugenderevu na bugenderevu falam yanju min alwa'idi binnar n'omusanga nga tawonye kulaganyisibwa muliro gwa Allah azza wa jalla walam yastahiq alwa'd almutlaq biljanna min hadhihi alumma illa firqa wahida osanga nga kugamba tewaliwo kibinja oba tewaliwo bantu kugamba balaganyisibwa kuwonyezebwa muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala ne balaganyisibwa ejjana y'owekitiibwa Allah azza wa jalla
mu ummeno illa fil qawahida okujjako ekibinja kimu kyokka wa huwa ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu nganacho kyekyo ekyaliko ekyo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyaliko ne basahaba be abebitiibwa zahiran wa batina kungulu ne munda wasalima min fitnati ash-shahawati wash-shubuhat nosanga ngabo bebawona ebikemo bya okunyumirwa ne bino ebintu ebibuzaabuza oshulidde n'ebibuzaabuza wa haula qalilun jiddan abo basanga nga batono nnyo la siyama fil azmani almutaakhira okusingira ddala oba n'okusingira ddala ku mulembe gwaffe oba mu biseera bino ebisembayo oba ebyoluvannyuma osanga nga batono nnyo abo bagenda okuwona omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala wala'alla sababu al-a'zam fi ittiba'i shahawat mwanatunga oyinza okusanga ng'ensonga esinga obukulu oba omunene mu kugoberera ebintu by'obwagazi ebyo oshiwulidde dhalika anna hubba ash-shahawat maghrusun fi a'maqi an-nafs al-insaniyya osanga nga kugamba okwagala ebintu by'okunyumirwa ebyo kintu ekyasimbibwa oshiwulidde eri munda mu mutima gw'omwana Adamu oshiwulidde oba mwoyo gw'omwana Adamu nga Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti zuyyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatiri al muqantara min adh-dhahabi wal fidda wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'u al hayati ad-dunya oshiwulidde Allah tulaga subhanahu wa ta'ala nti omuntu yawundirwa okwagala oshiwulidde ebyokunyumirwa ebintu ebyamatiribona oshiwulidde amediririza gafaanaganako bwegatyo suratu Ali Imran 14 oshiwulidde naye Allah yafundikira ng'agamba nti dhalika mata'u al-hayati ad-dunya ebyo byakwewunda na byakweyagalayagalamu byansi oba byabulamu bwansi oshiwulidde khalas nga biggwawo ng'oyolekera mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naye ekikulu kya byonna nti ogenda kwanukulayo ki ewa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wakathirun minan nasi yuridu alwusula ila hadhihi ash-shahawati an tariqi allati tahwaha nafsuhu wa yuhibbuha qalbuhu banji mbantu bagala okutuuka ku bintu ebifaanaganako bwe bityo mu by'obwagazi mu by'okunyumirwa ate nga bakozesa makubo mwana wattu ago kwegamba emyoyo gyabwe gyegibera gyagadde okiwulidde n'emitima gyabwe gyegibera gyagadde nga kwegamba la yura'i fi dhalika shar'a Allah al-munazzal nga omusanga nga kwegamba talinaamu kutunulira sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala egamba ki oba yebeemulaga ekyokkola okiwulidde bulungi abadan wabula ye omwoyo gwe kyegwagadde ekyo kyagoberera kyatambula nakyo adhif ila hadha tamassuka al-abna bimirathi al-aba al-munaqid li shar'i Allah osanga kwegamba oba okuyongerako okubeera nti abavubuka abaana banywerera atamassuku beekwata banywerera kunaka kusikira bakitaabwe oba ebintu bakitaabwe bye baliko ate ng'oluusi byawukana ne dini ya Allah subhanahu wa ta'ala oba ne sharia ya Allah azza wa jalla nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatugamba wama arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha satuma lubereberye rugwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutiisa yenna ku kitundu kyonna illa qala mutrafuha okujjako nga bana abakungu abanene abo bagenzeemu bamugambanga inna wajadna abaana ala umma mazima ddala ffe twasanga bakitaffe bajjajjaffe bali ku nkola bali ku mugendo bali ku umma wa inna ala atharihim muqtadun ffe tunyweredde ku buufu bwabwe bwe tugoberera okiwulidde qala awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum abange mulaba mutya singa mbeera nga bajjidde n'ekyo ekisinga obulungamu oba ekisingamu obulungamu okusinga ebyo bye mwasangako bakitammwe bajjajjammwe bagambanga batya qalu inna bima ursiltum bihi kafirun ne benywezako obukafiiri lyapaana leka naawe ffe ebyo byotugamba musimanyi byotumiddwa nabyo ffe tubiwakanyizza ne bagaana okukkiriza
ne bagaana okukkiriza. Okiwulidde bulungi. Ensonga endala, ilfu ma kana alayhi al-aba wa takdisuhu da'un ibtuliyat bihi al-umam. Okumanyiira, okiwulidde bulungi, ebyo bakitaabwe bibalingako kubikaddasa, kola kutya, obwo bulwadde bunene. Okiwulidde bulungi, kikemo kinene ekigezeseddwa n'ebibinja oba n'emirembe egy'enjawulo. Okiwulidde, la yaqillu atharuhu an shahawati al-maghrusa fi a'maq al-insan. Ogenda okukitunulira ng'ensonga yakubeera nti shahawat, kugoberera bintu bya kunyumirwa. Okiwulidde, kugoberera bintu bya kunyumirwa, shahawat, ekyo ekyasimbibwa mu mitima gy'abaddu oba munda w'abantu. Baagala nnyo ebintu by'okunyumirwa, bagoberera nnyo ebintu by'okunyumirwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Kyovudde olaba nti mu Tirmidhi ne Abu Dawuda ne Nasaa'i, Abu Hurayra tutegeeza nti anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal, nti omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam yagamba, lamma khalaqa Allahu an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatonda omuliro, qala li Jibril, yagamba Jibril, idhhab fanzur ilayha, genda otunuulire omuliro ogwo oba ogulabe. Fadhahaba, n'agenda Jibril, fanadhara ilayha thumma jaa, n'atunuulira omuliro ogwo n'agwetegereza, oluvannyuma n'akomawo, oluvannyuma n'ajja. Faqaala, n'agamba, wa izzatika, ndayira ekitiibwa kyo ggwe Allah subhanahu wa ta'ala, la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha, tewaliwo agenda guulirako omuliro guno aguyingire. Okiwulidde bulungi. Kyekaddirira, fahaffaha bishahawat, Allah tabaraka wa ta'ala n'aguwunda n'ebintu ebyaki ebyokunyumirwa. Okiwulidde, shahawat, ebintu by'okunyumirwa oba okwagala kw'emyoyo, kunyumirwa kw'emyoyo. Faqaala, oluvannyuma n'amugamba nti idhhab fanzur ilayha, genda ate ogutunulire omulundi omulala. Fadhahaba fanadhara ilayha, Jibril n'agenda n'agutunulira bulungi nnyo n'agwetegereza. Falamma raja'a, bwe yakomawo, qaala, n'agamba, wa izzatika, ndayira ekitiibwa kyo ggwe Allah wange, laqad khashitu an la yabqa ahadun illa dakhalaha, ntidde okubeera nti wali agenda kusigalawo okujjako ng'aguyingidde. Okiwulidde, okujjako ng'aguyingidde. Nasalullah salamata wal afiya, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase. Okiwulidde, barakallahu fiikum. Mu riwaaya endala mulimu nti idhhab fanzur ilayha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha, genda ogulabe. Yamugambanga nti genda ogulabe, olabe n'ebyo byentegekedde bannannyinigwo, byentegekeredde bannannyinigwo mu muliro ogwo. Okiwulidde, hadithi nga terina mutawaana, kakati ndowooza kirabye. Tulaze nti shubuhaati zino, shahawat, ebyokunyumirwa kw'omwoyo naki bulwadde bunene. Ate mu Sahih al-Bukhari ne Muslimu era hadithi ya Abu Hurayra egamba etya, omubaka yagamba sallallahu alayhi wa sallama, tuhujibat an-nar bishahawat, omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala mwana watu gwetooloozebwa ashahawat, ebintu by'okunyumirwa, ebintu by'okwagala. Okiwulidde, wa hujibatil janna bil makari, ate jjana yo yeetooloozebwa ki, bintu bitiisa bitamibwa. Mu riwaaya endala huffat, mulimu huffat mu kifo kya hujibat. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tutaasi, barakallahu fiikum. N'olwekyo asababu alhaqiqi, ensonga eri mu munnankani ey'amazima, eri mu kubeera nti omuddu oba abantu abasinga obungi bagenda mu muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeegamba etya, yeyokubeera nti bangi tebayanukula babaka, ate ababanukula babeeranga mu shahawati, babeeranga mu shubuhati, babeeranga mu bidai, babeeranga mu kugamba mu bubuze, fi dalal, mu bubuze. Bagamba ebyo byonna bannaye biva ku ki? Butasoma ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kugitegeera mu butuufu bw'okugitegeera. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase omuliro gwe, atutaase byonna ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, atuwaffaqe tubeerenga masha Allah tuyingira ejjana ya Allah azza wa jalla. Okiwulidde, tuwone omuliro gwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Olwaliro katukomawo insha Allah ta'ala, naye nga tufundikira biidhnillahi ta'ala. Ofiisi yantumye mbategeeze nti bahaji mwenna abagenda okutambulira mu ofiisi eyo mumalirizeeyo emisoso. Obudde buweddeyo, mumalirizeeyo emisoso bannange, barakallahu fiikum. Teweewaasa ekintu ekirala, tukugamba tukujjukiza ekyokubiri, abakyali mu ggandaalo, kacyansi kabadde nga akakyaliwo akatono ennyo,
wandibadde ofubanga bw'osobola ne weewandiisa mu ofiisi Nakasero ku muzikiti, Nakasero ku muzikiti. Okiwulidde? barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.